character yo mistakes girls do wali yo baba sajja babu nalinzi basajja baba mu character yeah ate mu byaddala masomero yes ngaze okulembera katemba tuyingirawo ne katemba ze nyimba sirimu nakola ki otandika awone mulyoka muzina great yandeta ku platform nanga mafifi kam ya actually interpreting atamanyi linnya lyange yabanna lindikawala kalungi Tokandeko omanyi what I swear it. All right Anne nkuite Fifi wonna gange because when you get a character yeah obeera gwe yoyo naye wakuba nti character bazi confusing abana abantu ne batuyita abantu abazibu naye era oli muzibu asiri muzibu naawe I'm a simple person Uncle Anne kupita anko sagala kumanyira never funny je batukola Uncle Anne. Anyway, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Nabasuubiza okubeera nga nkuba buli muntu ampita Auntie Chris. Ngaza anko tonabakuba. Nangogera kunyambako kuba kati goyina kumanyi okusinga nze. Onkubireko ku buli muntu ampita anko. Babo buli muntu ampita anko wonna wenkusangira nkuse sagala bintu byakumpayiza mbafaanani nga omusajja anti empisa zokola za kisajja just abakazi bali abasamu abasajja sente naawe do they even become men they don't but ndoza ani yakisusamuko nakisusa bwogambye ani anza okuba yakisusamuko anyway my name is Morris Jordan Kawesa. As I told you, I'm a film actor from Aromatic Entertainment. Channel called Bagita Morris Jordan K Media. Lero ndi wa mukisa nnyo okubeera nga nkyaziza musajja mukazi. Tokiremerako. Kale. Lero ndi wa mukisa okubeera nga nkyaziza omwana muwala kasooka beeyanjira and then we proceed. Fifi Sebandeke manya gange tigenda kwogera ku bya film actually today I've come up to talk about something else nzize kwogera ku nsusu zammwe akitegedde ya abantu abasinga mulowooza acting kyokka kye tutunuulira naye ndeko tonvuga speed gwani nze Fiona Sebandeke Fiona Sebandeke ayawukana atya ne Anne yes kati enjawulo nene nnyo since the other one is just a character biri ebintu tulamu bituule okuportrayinga mbakama baffe baba tugambye tuportrayinge ate nga gye bali abantu bwe batumbulamu tuportrayinga omuntu oyo ali mu nsi gwe gwandibadde totuukako gwe wandibadde tolowoozaako ffe tukuleetera ku screen yo naye nga bwe ya so different nze ndi muntu ali sokkamu ndi mukyala wa bigambo si bingi ndi mukyala musirise ndi mukyala ali so simple osobola n'okunninyako n'otamba n'ogenda naye ate kiba no yes aliwajagala nimba wewayiriza nedda si kyendi simanyi kati gwowangala nange omanyi ama simple person wammono tabalimba ama simple person sina buzibu sina nnyo buzibu naye ziri characters of course munaye mukama wo buli wotatula mu character gyabakuwadde obeera toli mumanyi oba tosobola naye ffe abazanyi ba firimu ojja kunsanga nga nzanye firimu nga ndi muguwa ddalo ojagaba nange omwana yagudde eddalo era kyeza mujja kunfunira ambulance muntu ali mu ddwaliro naye nga yamunomo those are just characters Florence Nampijja alina ekigambo kyeyayogedde nagamba nti nobwozanya fomu mukama bwakuwa fomu nozanya character abantu ne batanyiiga oba tozanyi Munange sometimes simanyi lwaki tekikwatayo naye omanyi lwaki patience ozo okuyakwatayo buli omu n'amuyita omulogo kubanga yayolesa omutima omubi eri abantu that is why Anne yabafuukira obuzibu ku YouTube. By the way nze Patience Ozuku ne kusawa yajjako mu Uganda bajjako mu film last year nga ndabira ddala omulogo yankye nkugambye nti osanga omuntu nga Onoonya ttaka nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited
abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brian wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Bambi alina osukka nze nafunako omuntu Samuel era ekyagaana okundeetera okuddayo wansi eyo ku Gazaland biki mini price. Nagenda n'ebisebise nze ndowooza omuntu antegedde. Mba nnyingira bwe nti ekizimbe emabega eno omwana teyankuba oluyi. Omwana yankuba oluyi. Nakukubira ki? Nga ngamba ntuuse okubba abasajja b'abandi. Kati I had a character gye nayinza nnya mu some movie bagiyita Mistakes Girls Do. Yeah. Naye ngeri situtte basajja wo. Mistakes Girl yali ku NTV? Yeah. All right. Yeah, yali ku NTV then negenda ne ku Power Magic. Yeah. Omwana yankuba oluyi nangamba mbadde ntwala abasajja b'abandi. Kakitege simanyi lwaki abantu bagala nnyo ebyo character ebirimu violence. Naye nga wemba no because mu decision sali violent. Era waliwo yakolima ku YouTube okwo nangamba kale nkunyiigidde nnyo. Character gy'obadde nayo mu decision tubadde tukwagala. Naye ontamye kugaba wenkulaba ontamye I skip your like don't skip, just learn. Okay. Eri character yo Mistakes Girls Do. Waliyo baba sajja babu. Nalinzi basajja baba. Mu character? Yeah. Ate mu byaddala. Wamane ndono mubeko. Mu byaddala sisobola nzakyo sisobola nakukwana naye muli nali nkwana nga ate nkukwanira ddala ne nkutwala ne out ne nkutwala. Ne an. Bako di character yo kwana. Ngokwana. Of course ngakwana. Nkuba mu komanda. Ati kalonda limo kuzanya. Ati oli ku kati right now oli ku Fiona Sebandeke. Yeah. Ali ku Fiona Sebandeke. Siri kwoli yali akwana. Yeah, kati right now amazima siso wakuganda nsobola okubako kye nkugamba. Really? I'm so happy. I'm really happy to be here with Uncle Anne. No, with Fiona Sebandeke. With Fiona Sebandeke, I'm so happy. And these fans, they've been waiting for this interview. Oba omuntu ono agereko konafe. You know, ngabo akugambye mabegako nti tutukola movies ne batu wa characters ne tuzisulamu. Before going any further, Fiona oze ku Morojirans K Media ndaba oyina ebintu bino. Ja, engeri gye gambye nti right now sizze ku kya movie because movie kati mulimu nga olaba abayimbi naye tubaako ebintu byetwandiise ebiside kale nga yogamba ninayo ka side dish kati nange guno gwe mulimu gwange omulala besides acting because tetugenda kubeera mu acting yokka kati right now tulinga abali mu kalive naye kati woba mu review kiki kye weeyongerako kubanga ekituufu Ugandan industry tenabeera y'amaanyi we have to find other things to do so nina wanene ebintu ebyenjawulo ebikola ku nsusu z'abakyala zo n'abasajja tubakolako you get meanwhile tetunakufuna location but ndabika ngenda kubeera emmenga awo I'm still looking around for a show era nina gwe nalaba mu comment section ngagamba nti nno nze njagala kubeera nga she looks good, she's glowing. Now it is the time, I think. It is the time for you to share. Omanyi abantu abalabika obulungi temwagala gabanako ku bye mukozesa bannammwe nabo balabikeko nga mmwe bibino Kadona nze what I have done sikutte edduuka ddamba direta nenkwata skin care zange zenkozesa ng'omuntu ndoza you can witness omuntu waliwo omuntu akuguza ekintu nga takikozesa eno toona
ngikozesa yova olaba etambuddeko on scrub mukozesa kyova olaba ali bwati okitegeera kyova olaba ali bwati ng'ali halfway so ebintu byange mbikozesa ate nga nange mbitunda that is why I have a skin buli omu gye yeegomba. Okay, scrub onaakola ki? Scrub onaakola ebintu bingi oba kaŋŋambe omugaso gumu. Scrub Uganda we are in an environment ejjudde enfuufu ekitali bweru nti each time buli woogezaako okugamba nti njagala funa skin and gy'alina naye nga you're not exfoliating kufa abakyala obeera tolina kyokoze obeera nga ayozeza olugoye n'olusula mu ttaka okitegeera kati mwe abasajja scrubs zino zidipendinga waliwo scrubs nga abasajja tebalina kyakyukako kati ng'eno terina kyekola this asante kogic terina kyekola tis just ekujjako that dead skin eri ku skin yo n'ofuna skin erabikawo bulungi ng'eri smooth naye nga toyeruse ate nga toddugadde nga tolina kyobadde tis just a mere scrub. Just a mere scrub. Yes, nga ogenda mu sauna newe scrubbing. And actually those abantu balowooza nti scrubbing kibeera mu sauna mukka. No, you can have your warm water nga si mazzi gayokya nnyo n'oteeka scrub ono ku kyangwe ne weekuuta ogenda ova mu kinaabiro nga wenna olabika bulungi actually naawe weewulira ng'oli fresh naye ate si wa mu face. Si wa mu face? No. Omugire no wansi? Yes, otandikira wano mu bulago n'okuta okuva wano mu matu n'okkirira paka wansi you scrub your body. Wabeerawo ne scrubs endala ez'omu face tuzirina n'ezo zibeera tezirimu luyinja nga zino. Ezino zirimu oluyinja? Yes, zino zibamu oluyinja. Zigana ogenda ku face and everything. Yeah, exactly. Okay. So kati bw'omala okunaaba ono and then you apply what next? Kati woba nga tugenda tandika kansandike ku mubiri after exfoliating before nga like omaze okunaaba teweesiimuula that is why we have a body lotion. Body lotion ene kutuulako kufuna omubiri ng'ogwa ani nga bw'ogulaba okuba nga I was still saying nti bw'ova mu kinaabire kyozzaako erina kuba lotion. Lotion okugyesiiga abantu abasinga beegisiesiga nga bali dry naganze nakozesa eyo nini lotion gy'okozesa naye ng'ate terina kyenkyusizaako. We apply lotions ng'ova mu kiigo nga tonnaba na kwesiimula nti noweesiimule ovaayo ng'omubiri buli omu alaba nga gulabika bulungi. Actually bw'oba tokozeseza lotion osobola n'okozesa oil. Waliwo body oils ennungi. It depends on your skin. Kyova tukola ku skin colors zonna tukola ku mweru ku muddugavu n'omuntu ali chocolate. Tukola ku baana actually tulina n'ebizigo by'abaana. Ebizigo by'abaana nzize nnyini mbyekolera. Ebizigo by'abaana? Yo gwabitabo? Yeah, because zote tebalina kubeera ne acids zino nga ffe ze tubeeramuko. Waliwo ebintu ebimu ebitalina kuba mu bizigo by'abaana ebibeera mu bizigo by'abantu abakulu. Kati other products waliwo product eno nze njekolera eno product. Kati nga tetunagenda ku product gye weekolera. On Sebandeke. Fiona Sebandeke. Fiona Sebandeke. Oh, erya Sebandeke lye ery'omwami? No. Wega tugende eyo. Sebandeke is my name from my father. Oh, father. Yeah, tatange yalimpa. Nina erinnya eddala. Nina erinnya eddala I'm called Nantaba naye sirikozesa nnyo. Yeah, Nantaba Fiona Sebandeke. Sebandeke is my father's name. Nze kawala akalungi akali ewaka ke bantu n'erinnya eryo. Nze gwe yabbulamu. Gwe yabbulamu erinnya. Yagenda otunanaga muwala wangu ono ajja kuba muwala w'amaanyi, muwala wa kitiibwa ate nga muwala alabika bulungi. Here I am. Omasi wekiri. Anyways, you were asking. So, ogambye erinnya lya Sebandeke? Yeah, from my father. Badde manyi lya mwami. Badde manyi lya mwami. Waayo olinga ngamba tuyagala njogera omwami. Ye togendayo ate asigenda kumwogerako. Sigambye nti omwogereko. Nambye bugambye nti badde manyi lya mwami. Si lya mwami. Oh. Fiona, waliwo games oba kale activities endala nyingi oba talents endala nyingi nnyo. Why acting movies? Why not football? Why not netball? Why not what? Why not swimming? Why swimming? Why acting? Omanyi kankubuulire waliwo ebintu ebimu era actually omuntu atali ekyo kyendi weesanga akivuddemu. I've acted for 7 years. I've been in Uganda for 7 years through acting. 7? Yes, 7 years. Wow. Naye olw'okuba kiri mu nze actually singa mbadde wano with my other phone nandikulaze ku bifaananyi nga ndi muto. Nze my dad used to tell me you're going to be a star. Your dad told you? Yes. You're going to be a star? Yes. You know why? Really? Nze nakulemberanga ennyimbo mazzi ne z'abaana b'amasomero
Yes. Ngaze okulembera Katemba tuyingirawo ne Katemba awo zino nyimba sirimu nakola ki gwotandika awo ne mulyoka muzina great. I've had that within me. You get it? Kibadde munze. Actually singa sichi nandibadde n'omuyimbi banze characters zombi nzirina nekyo kuyimba mweki. Exactly nagendako ne mu studio. By the way waliwo oluyimba lwe nabaakinga wakuba baaluddamu nesijja dwogerako lwa muyimbi w'amaanyi nenze ya rubaki. Yes. No, it's okay. Osobola ogerako. Tekina buzibu. Tewabye buzibu tafune like taleeta buzibu omuyimbi. Okay, muleke. Nenga one of the musicians atera batolinga ne Cindy nze yambaakinga Samsung. Ate kateera oba omwogedde batolinga ne Cindy bangi right now Omega batolinga ne Cindy. Omega birala. Then Spice Diana gundi Shiba Kalonji. Yes, but there is a song with Nganze yagibacking. I'm telling you from Rhythm Records. Yes, mukyala mu muganda wa Mwami Mulindwa gye nali nzannyira yampuliyanga nnyimba tangamba waliwo aneno kagigi ne bampa ekyenkaga kyange. Yes. But after a year, omukyala yali branding ennyimba ze nagenda owulira nga baaluzeemu but mukyala w'amaanyi ze yayimba oluyimba lwe nendubaaki. Wamma bw'oyogera ku kuyimba nti osobola okuyimba kati nzijukira twali tulina sini gye tukola eya Jealous season 1 nonyiiza oba kale nonyiiza Chris kati Chris n'aleeta oluyi ngayagala kukuba olina ngeri akukuba kuyimba okwo kwali kuyimba. No, like never toyimbye but waliwo tone. Omwana ono waliwo tone. Ndekam wama unamwagala nyimbe mujja kuŋŋamba nti neyo gendayo ko but for real putting jokes aside like seriously I can sing. Wow. I can sing. Zera abantu nsobola okumanya vocalist mangu ne manya nti ono gundi ajja kukwatayo. Ekyo kitono kirina. Nkirina. Wow. But you asked why art, why acting? Why acting? Ebintu ebyo bibiri byantuulamu ng'omuntu. Tekiri nti nkyejwetekamu bwejwetisi waliwo ekintu nga kiri mu ggwe. Kiringa ng'omuntu anagamba nti nze let me tell you something. I don't need to do a lot to look how I am. Beauty kindi munze. Okitegeera. That is why nasawo ne ngamba kaki ekirala. By the way abantu baffe mmanye ekintu buli woba ogamba nti ngenda kufumba mmere ngenda tandika restaurant. Kola ekintu ky'oyagala. Restaurant oyagala, you have the passion for that thing. Oyagala okutimba ne ddala ky'oyagala. Kati nayingira mu acting nga nkimanyi wala bagamba bannange kyokka yabadde kati oba yakoze atya. No, I don't need to be strict okwo simanyi tekemulobo simanyi kyokkaaba. It is natural. It is in you. Yes, it is in me. Like it is in me okuzannya. Kati olaba nze sisobola kubeerawo nga sirina kintu kikwatagana na mubiri gwange nti oba wiiki eno I'm not going to experience sigenda kwesigako kazigo ku mubiri gwange kiba kizibu. Kuva buto nga nkina kati by the way abazadde edda buli twabeeranga abaana abasuumuseemuko mu banno gwe bakulaba maybe olabika bulungi weesigako akazigo kola omwana ono anaaba malaya omwana ono anaaba gundi abazadde batyabayogera tukuze ne balaba nga betulimu. It is actually important. Omuntu okuyimba kimuweesa ekitiibwa ne bajja kutya ne bagamba bannange omwana wange omuzadde n'omulanga ajaganya. Omuntu okuzannya firimu otuuka ewaka ne bagamba bannayisereebo waffe omuntu waffe w'amaanyi olina ky'oleeta on the table because gwafuuka mulimu. Okitegeera kati ne kino nakikola nkimanyi nti nkyagala. So nali sisobola kufumba mmere kuba sigisobola era n'okufumba siri mulungi nnyo. Nali but nina ebintu etaacheze endala mirimu emirala nga okwambala then n'ebizigo skin ne skin concerning skin na touch actually na touch endala ku nviiri kisooberawo ne style nga sigenze musala kati ebintu bya beauty biri munze ezo passion zange so whatever it is londanga ekintu kyoyagala. That is why I chose acting kuba kiri munze. And you're doing it great. I think I think your relatives are so proud of you. You're so proud of me. They're so proud of you.
Wow. Yeah, really. Because batunulira omuntu waabwe ne bagamba kale twali tetumanyi tinaffe tujja kufuna omuntu bw'ati. Star. Yeah, exactly. Ku kyalo kyekyo gy'ozaaliddwa? Naggalama. Kozi Naggalama yewa? Naggalama wano ng'ovudde. Ng'oli weewala nnyo Naggalama. Si wala naawe. Naggalama from town to Naggalama tize 14. Awo si wala. From town, which town? Town ya Masaka, town ya No, you Kampala one. Are you Kampala? From Kampala to Naggalama, ate wa eri Naggalama kyafuuka kifo ky'abaselebe gye baasibira mu MBS gye baasibira kati eri waffe wafuuka abacelebrity. Naggalama. Era kiyamanyibwayo. So, je wava no just straight to Kampala, no, and then you started acting? Yeah. So, waayitako mu bibiina ebyenjawulo before going in camera oba ne bakutendeka before your first time in camera? My first time in camera kati nno okumanya nga ngamba ebintu ebibiri inborn. Nze olunaku lwe nayingira mu Limit Production eya Mwami Mulindwa Richard yerimu eyo movie gye bayita What If, then Mistakes Girls too. Yandeeta ku platform nangamba Fifi come actually yampita nga tamanyi linnya lyange bannange ndi kawala kalungi. Omanyi? What? I swear erinnya lye yakozesa. Aida Fifi yali tamanyi linnya lye? Yali tamanyi linnya lyange nga ndi mupya. Yes. Nangamba pretty come nenzija. Era lye linnya. Omuntu oba mulungi. Yeah, nje mukyala mulungi. I know. Mukyala mulungi. I see. I see. No, like seriously, erinnya lye yampita. Nanga pretty you come jangu ozannye wano kati ate nasangamu abantu abaali ab'amaanyi. Bayisima Sanga, Mukandutiye, waliwo Samchi Code Mukandutiye, waliwo Birungi Fifi nga baali b'amaanyi. Okay, nga tugenda ku Birungi Fifi. Obadde okyangamba nti no product eno? Yeah, nade nkyagamba product eno nti nze nje nkolera this is Molato. Wow. Yeah. Molato tulina ebintu bingi bye tuteekamu but it depends. It depends. One, omuntu omuddugavu asobola okukoza gwe tuyita black soap. Those sizze naye wano. Naye omuntu omuddugavu black soap gwakozesa. Ng'oli tayagala kukyuka kuva mu kala ye akozesa black soap. But this one is Molato. Manyi lwaki nze nkozesa Molato? Because I'm brown. Okay. Akuyambako okugyamu like ng'onagamba bino ebipatches. Tuba n'ebintu ebibeera wano eno ebiddugavu n'ebibeera mu okitegedde. Mu stomach one. Si mu stomach. Sagala kwatwa kigamba ne mu mpataanya. Yes. Omanyi buli tutambula ebisambi byaffe ku sides zombi. Anti kati gobadde okwata wano mu lubuto. Mbadde sagala kwatwa bwatu zikigambo nene nesanga atatu. Mo inner thighs. Yes, inner thighs. Then ne muno mu mpwawa. Molato onakuyambako. Though ayina naye ebika bisatu. Waliwo Molato wa bulijjo, Molato 3D ne Molato 5D. Kati atayagala kweruka nga oyagala kusigala ku nakyo mu face n'omubiri osobola okukozesa black soap but mu nkwawa ne mu inner thighs ne buno obukongovule n'ebino how they call n'amavivi osobola okukozesa ono Molato ali normal atali 3D atali 5D but this I do it on my own. Ekitegeeza otabulira omuntu Molato okusinziira ku skin color. How? Yeah. Then black soap naye n'omutabula okusinza ku skin color y'omuntu though akola nnyo ku baddugavu. N'abantu abalina acne. Acne is acne olaba nga skin zaffe wezibeera actually nze nalwana nnyo ne acne embalabe. Oh, acne embalabe. Yeah, embalabe oba skin okubeera ng'efuukuse ebyo bye tubeera wano n'otambula katugeze n'okyusa amazzi n'okyusa ekifo n'ogenda somewhere n'onaaba amazzi g'e Masaka katugeze oba n'onaaba ag'e Naggalama nga tobadde mu kibuga. Lwaki g'e Masaka? Kale just kigambo kinzi ali kinyi ddala kati ndine Chris kati ekigambo kizzebuza ali Chris ayogera nnyo kino w'e Masaka mubera ku Masaka kale kayogere ewaffe nze wegende Naggalama wenkoma weno skin ebeera efuukuuse olw'ensonga obeera okyusiza environment mbalira nfukyusiza environment kati black soap oyo akola nnyo ne ku acne oyo w'obanga omugasse ne kwasiyo powder. Waliwo n'amazzi gabe ebeera nga tona ya rose water nga wolaba eno kubanga eno ya super grow ya papaya omuntu omweru gyakozesa but waliwo tona endala nga waliwo amazzi bagayita rose water naye it is also a tona. Bagayita rose water? Yeah. Era gago nago? Of course. Wow. Kati Anne sebandeke naye kati nkuyita Anne kyonna kati ekikwanguyira kale kankuyita kinyanguyira kakati
abantu bangi bazze nga bakola skin products zino nogamba nosanga oli zatunda lwaki omuntu yali badde yesiga okujjewa ani n'atagenda eri wa mulala? And it depends. It depends. First of all, nze kyentera okugamba abantu ti omuntu oyo akuguza ekintu walabyeko bwafaanana. True. By the way, wadolabeko bwafaanana. Omuntu ajja kujja gambe nti ntabula ekizigo kino nga naye yennyini nnaku ozisima zimufudde addugadde ali agubye. Nze most of people that abanda bajjasi ku camera nga sinaba nakwogera ku zino products ng'oli akugamba I love the way you look. Gende woyo omuntu afaanana kyewandiyagadde ofaanane obeere. Exactly. That's why nti mu comment section bagamba njagala kufaanana nga ani. Exactly. Kati agala ofaanana nga nze jangu nkuwe byenkozesa ofaanane nga nze. Naye otusingawo n'agamba otuuke ew'omuntu omusaba ekizigo ky'embalabe nga naye embalabe zimujjudde. Kati njagala kufaanana nga ani ate n'ogenda ebizigo n'obigula ku nakyejo. Kati nakyejo yesi bwafaanana nga tafaanana nga nze. Lwaki oba togula ku ani gweyagala okufaanana? Okitegeera? Mujje mugule ku ani kubanga comments mbadde nziraba nga nnyingi nnyo nga mwagala kufaanana nga ani. Mujje mugule ku ani. Ani tuddeyoko wali emabega ogambye nti nowajja mu limit n'osangamu abantu abamanyi bangi. Kati bampita okuzannya awo wonna nga tonna bagenda mu kamera nga sizannyangako nga tozannyangako bampita okuzannya ne banteeka twali tunaye tu rehearsingira naye nga waliwo ki platform nga olaba abayimbi nga waliwo kintu kinga ki stage ne bampita nanga mapiti jangu nanga ogenda zannya booti ne booti kati olw'okuba kiri mu nze okusinza ku character gye yampa nakuba mukanduti oluye mukanduti mwalo oyo yazannya fimba gita Cindy namukuba oluyi okusinzira ku kye baali baŋŋambye yampa kasiini nga ŋŋamba lowoozaamu omusanze ku bbaawo. Saagala omusana gukwokye nnyo njagala kukyusa. Saagala musana gukwokye. Mbadde gamba nti ne bampa paate okuzannya n'omuntu oyo gwe namentioninze. Kye nakola yita kisuubira. Kyekintu ekikulaga nti sometimes ebintu ebisinga talent eba mu muntu. Kuba mukuba gye namukubamu oluyi eryamanyi yali tasuubira nti no akaana obwana kuba nali kaana by that time nze actually natandika okuzannya nga sinayingira na campus. Nga tonayingira na campus? Naye sinayingira campus. Nali muvaka ya senior 6. Nali nzize eno side z'entebe waliwo mama wange omuto. Behind Nikani waliwo mama wange omuvaawo. Kati we nali nzize ne mpulira bano simanya bwe auditions ne ŋŋendayo. We nagendayo saasangawo baana. Najja natuuka waliwo omu nze n'okiiko mulala bamuyita Ime. Bwe bampita nze ne nzannya ku kapaati enkeera banteerawo ku gonja ku kasiti ne banteerawo ku kasiti. It was your first day? It was my first day. Nkyaba nga nvuga migenda okyusa enviiri osobola ofunayo ku ngoye ne banteeka mu It Can't Be movie bagita It Can't Be ne bandaga nga nva bweru era ne bantuma Pretty. Erinnya lye bampita wali I swear to God. Your first movie? My first movie. Bakuteerawo mugongo. Nakola audition ngo nagamba ku macha. Leero tezalina auditions bampita buisinga yamanyi nti omuntu ngo nagamba no tajja kusobola. Nakuyita nozannya kapati nenkazannya oli kasannamu ko oli ne bagamba kati ono omwala ajja kusobola. Encha olweggulo nangamba can you go and change your hair? My Mulindo, go and change your hair. Mwokyusa envirizo encho jerex. Lindako. Kati bakuwa part. Ngozannya ngo omuntu ave bweru. Yeah. Netugenda ku kisaawe era ntugishooting nti Pretty ava bweru. And according to the way I look, man, I sat in that character. Man. I sat in that character, definitely. Ngani hot, ati mwali nchalika. Nga. Netusuli elino libagamba eria omutima gw'embogo. Wanji mama. Gwe. Nava mu nyinga da kitufu twagenda ku kisaawe kwennyini batukiriza okushootingirayo. Ne balaga ennyonyi nga you know ejja bla bla nga bujje tubishootinga nenzija ne banona sister waabwe. Yeah, ne banona sister waabwe nganyuga oluzongo. Ngoli kazungu. Nganyuga oluzongo. Ngatendi kato. Negwe okubeera nga nze bino bye nabagamba wano omanyi nina we nabagamba nabagamba nno mu movie oba mu acting mulimu kye bayita characters. Kati bwe wandika film. Yes, definitely.
Yeah, it's okay. It's okay. No, you can bring it here. Bring it here. Bring it here. Kati waliwo we batuka mu movie ng'olina nga baagala omuvubuka alabika obulungi alina ekirevu alina otuuso tulungi. Ogezaako kwekubira you're blowing No. I'm not. Kale it's okay weyogereko. It's okay kale weyogereko ovubuka olaliko obulungi olina ekirevu. Why did you describe your own self? Okay kale. Movie eyagala omusajja omuzeeyi omusajja omukulu naye nga mukulu naye nga alabika bulungi. Era bagenda kunoonyayo omusajja omukulu alabika obulungi. So si kunoonya omuvubuka mbagereza kwa aromatic nti ekola bya ddala. So si kunoonya omuvubuka batandika omusigasiga bi make up basobola fitting mu character. Nedda banoonya muzeeyi yennyini. Kati babagala oluvubuka olulungi olabika obulungi. Njagala okwogera it's okay gamba oluvubuka olabika obulungi olina ebyabunze. Bajja kunoonya looja. Ozegede? Oba Lufaluku. Oba Lunajibu. Webale nnyo. Lwaki byonna obisindika wange? I know you. Ajja twogera mbogezi. Kati era waliwo we baali banoonya. Naye sijjayo mwogera linnya. Waliwo we baali banoonya agenda okuzannya ng'omusezi. Omusezi tewuli ku character ogitulamu butuuzi tewuliko ndabika. Osanga omwana omuto omulungi naye nga tasose wowe. Nagamba bannange omwana omulungi oyo. Kati kitegeeza gwe wali ofittingirawo mu character y'omuwala ava mu nnyonyi. Twaliwo babiri n'ekikwewuunyisa oliko olunaku tebamukoza auditions. Tebamukoza auditions? Tebamukoza auditions. Wali twavukana bakyali tebamukoza auditions ne bankoza auditions enkya ne bangana shooting era ne shooting nga nva bweru bwe ntwinayingira It Can't Be movie gye nasookera mbagiyita It Can't Be tekisoboka. Movie yasokera go bagita It Can't Be. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. I appreciate you guys. You've subscribed, liked, commented, shared. You've done each and everything. I appreciate you. Anenga shono jukira wagiddo banafe aba legit recruitment agency. Go nango ina muganda wo, ina brother wo, ina sister wo. Kampala bipanze biganye. Mboto fayagala agende ebweru akole. Company eriemwe yokwesiga. Bagita legit recruitment agency. Head office aziri wano Mutundwe kumpi ne Kampala campus oba opposite ne Kampala campus. Ate nga twaguddewo ne branch Kajjansi. So kati gwe Wentebe Namulanda Kisubi Kisugu mwenna awe Kajjansi wali offices zaffe. Ate nga ongoing nabagamba registration ku legit za bwerere. Kalungi bwerere free of charge. Tebakujja kuyadde ekikumi ngo registeringa. Interview nazo za bwerere. And by the way, I've not heard anything bad about them. Nothing. Yeah, companies ezisinga zitwala abaana n'obalaba nga bambi bali ku kyeyo bakaaba. But legit, we are legit as our name. Thank you. Twagenda wanafu aba Mama Interiors. Mama Interior bo bekansa bwe kituuka ku bed cover, bwe kituuka ku katimba, bwe kituuka ku curtains. Bekansa ozimbye ennyumba yo ewedde bulungi ne tutonna bakufuna. Ye fifi negwe eyo wajiyingira. Nti nyumba? By the way, nagula ku Mama Interior. Nagula ku Mama Interior? Nga sinaba tutunaba kuyingira. Wow! Yeah, nagula ku muwala benze nga simanyi na linnya lye. Natuuka butuusi dduuka nga siki ngomanyi ng'onabeera nga ekintu obadde tokifokasingako nnyo. Yeah. Naye oba after ngenda okula ne ngamba it was Mama's shop. Wow. Namugula curtains ennungi mbadde nazo omwaka gumu kati n'ekitundu tezikunjubuka. Namugula koko ne bed cover yali ya $200 era naye nagigulako oli muwala we nze nsaasangawo mama bayika bali mu shoot 10 piece. Yeah, 10 piece ne $200 gye nagula then ya black and white then ne curtains zaabwe. Bambi banguza bulungi bambi ebintu ebyo. Kwagira Mama Interior. Mama Interior asangibwa ku Arua Park. Wenyini wasangibwa enamba ze ziyitawa wansi ojja kubeera nga ate osobola okumukubirako ne bwoba oli Arua Gulu Soroti Mbale wa yonna asobola okudelivalingira n'akuleetera ekintu. So Mama Interior mugere muwagireko social media zenna zonna ziriko Mama Interior. Eya TikTok eriko Nakawaya Agnes Mama Interior. Ate ina n'endala bagita Mrs. Secret Admirer. Era nayo ya Mama Interior so osobola kubeera nga ate omufunako. Tuwagidde banafa ba Brand Pro Properties. Brand Pro Properties abo bo bataka
gwengo oyagala ttaka oyagala oba kuva ku milioni 2 oba plot ya milioni 2 paka ku sente zonna z'olya nga weetaaga. Brand Pro Properties tusanga wano Ezana we wali head office naye nga tetulina maploti n'amayumba mu East Africa, in fact mu Africa wonna. Ennyumba yaffe gye twadde tutunda e Bungereza bagiguze, so e Bungereza tetukyalinayo ennyumba. Bwe tuna tutuzeemu okusuubula amayumba amalala tujja bagamba. Ndaba akabi. Yes. Tulina n'ennyumba mu yes. E Bulaaya? Yes. That is good. So jangu ku Brand Pro. Bayinamu kibanja mpola. Yeah, bayina kibanja mpola. Mwali osobola okutuwaako netubeera nga ate tukugulirawo account mpola mpola. N'ateekayo sente. Yes, n'oteekayo sente. Yeah, Brand Pro Properties tusanga wano Ezana nga bwe nkugambye, osobola okujja ku office oba ku namba zaffe eziyitawo wansi awo. Tuwagidde bannaffe aba Home Heaven Airbnb. Bw'owulira ekigambo Airbnb kyekikugira mbongo? Mune wakuba nti abantu bakyonoona. Simanyi lwaki abantu balowooza nti bw'ova ewaka n'ogenda n'owummulamuko. Abantu Airbnb kyekimu like ne lodges. Abantu balowooza it is about sexual something. I don't know. Nze nafunako some Airbnb nengenda nempumula nemala wiki namba nga siri waka. Nali nakazaala nga manyi nga ngamba bannaye kanveeko kewaka nkooye environment nengenda net. But I don't know why people have it in mind it is about bagalana. You go and dress obongo bono obujjako mu environment eyo n'ogenda kwa chopa naffe tufunamu kuzirivu. Osobola n'okutwala ne family yo yonna. Exactly. Ne mugamba kati no weekend bane tuveeko ewaka. Ye nange omukulu yatwalako Kenya eyo. Netugenda ne tuwummula nga tulina abaana ne tugenda ne tuwummula. Yes. Mukyusa ku environment naye abantu baki bakifuna bubi simanyi. Bane temu kifuna bubi. So gwe nanga ayagala kuwummulamu ayagala kuvaako ko waka ka weekend ojje owummulemu ate naawe ne bobo vudde bweru ngoyagala gamba sigina kutuukira waka kansoke mbeeko wentuukira naku zange 2-3 nasoka ne weetereeza n'obako n'ebintu by'ogulira ku bantu boonodde ewaka ng'oli heavy. Yes. Oli loaded. Yeah. So Airbnb tusanga waliwo emuyenga tutunoonyeko ku namba y'essimu ezo zennyini eyange yennyini yeesooka nze kennyini nze kamakwogera. Omanyi kankubuuzeemu akabuuza. Oyogedde muyenga okusinziira ku kifo tekiri expensive mbuuliza bafaani ba. No, tekiri expensive n'akamu. Tekiri expensive n'akamu. Olunaku mitwalo 15. 24 hours. Sente ntono nnyo. Ate nga bw'oba ogenda kubeerawo ennaku nnyingi tukusalirako. Olwaki kyenjagala bagamba nti okuva nga 12 ogw'omusanvu lumu teziri mpaka mu gw'omunaana lumu teziriiwo waliwo yagipangisiza for 2 months. So kati gwagenda okujja mu nnaku zino olina kubanga opangisa lunaku lumu 2 bwe watyo. So ziri booked mugiri emyezi esigadde. But thank you so much Maurice Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ndine omukyala Uncle Ann. Naye ekintu ekyo wakiganye. Kale. Ndine auntie. Oline Fiona Sebandeke. Ndine Fiona Sebandeke. Iye nga akato kange kama gatekali. Kasigadde eri. Kale. Ndine Fiona Sebandeke olunaku olwaleero. Bwe ntudde naye olunaku olwaleero. Ajja atunyumiza ku lwaki? Fiona atunyumirizaako ku lugendero olwa movie industry. Ate nga lukyali luwanvu nnyo. But abadde ayina product omazeemu kasoda nkwongere. Yeah. Anange ke Chris Jampa namwe bamugiraba. Abana nabalowoleza dino. Ntino ki? Ntino ki? Tewali. Ekirundi ndi married. Oli muzannyi munnange. Kale. Oli muzannyi munnange. Kale. Tewali buzibu. Ate wano nze yakukyazizza. Kale. Omugenyi yenna bw'akyali waka. Olina omufaako. Proper care. Avewo nga ta complaining. Yes. Exactly. Fiona Sebandeke. Wabadde okyayogera ku Molato ono? Yeah, Molato twali tumaze nga was even actually talking about black soap. Yeah, black soap tetumina wano but tumina in stock. Yeah, then nabadde mbagambe nti Molato w'abantu beeru but waliwo abantu abagala okumunyunguka mbayira ekyanjawulo. Waliwo omuntu agamba nze ndi muddugavu naye njagala kumunyungukamu. Kumunyunguka nga onaagamba kanteekemuko ka sukaali jiikeemu ne wabaawo anywa sukaali jiiko 6. True. Kati sukaali omuntu anywa sukaali jiiko 6 ye muntu agamba nze njagala kweruka. Kati omuntu anywa sukaali jiikeemu ye muntu agamba njagala njja kinunkuluza. Kati omuntu amunyungukamu gwe tuwa Molato atali ono.
wadde ababwati nayo no wa 5D wabantu beeru yoli gwe nagambe goteka mu nkwawa mu thighs muno nakujjako ebyo patches by the way naku zino bane tetwagala abantu baleka babeera na nkwawa mbi omuntu ogenda okola bwe twagala nnyo noyambala obugoye bwo nga bulabika bulungi n'omuntu ogenda owanika omukono bwoti nga bannange ekiri omwo by the way ono mulata akuyamba nakuno okujjamu olusu nina gwe nasangako mu kibuga yali ambadde armless kati sina musanga mu kibuga in fact yajja ku dduuka yali mukyala kati nga omanyi waliwo zino engatte ezibeera wansi kati waliwo nezibeera ku display mabega kana customer asobola okugamba mpeeri kati naye ye mukazi watalaka yali amanyi already ekiri mu nkwawa ze kati ye kyeyakola mpeeri kali ngobuuza omukyala abadde kiki ekyamwambaza akagoye akatali comfortable by the way zino skin care zenkugamba ebbiri this morato and black soap zikola na buli kimu zikola ku mubiri ku face actually zo tezina buzibu zikola ku mubiri ku face ne ku body yonna kati enkwawa zo tambule ng'oli free nsobola okuwanika nga tuliyagamba nga twagala mubuuza customer kiki but jangwe wa Ani asobola okubeera Ani tufunye nnyo ennaku zino abantu b'ebizigo nga bwe nkugambye naye waliwo abiyingiramu nga yakanombo tufuna ogendayo nga naye nyini kyakuwa takirinako experience Ani gwe Ani mu products zino experience yabanga ki ya 3 years 3 years yeah that is why nasazaone ngaka kamfunine duka chovola for now we deliver but I'm looking around for a shop in Mengao yeah but 3 years zimala okubanga experience ebemala there are some people have an experience ya miezi nga mukaga joka they have had experience for 3 years chegeza chenkola nchitegera wow 3 years yeah that's nice that's nice that is a good so kat 3 years of course omuntu abamaze okufuna okumanya nti no skin yono eriwe eti ninamuwa kino ekyo kye wagambye nti otabula ekizigo okusinzira ku muntu skin ye okusinzira ku skin y'omuntu kano kati Ani ebagita sunscreen yeah okay sunscreen eyo gikozesa ku face engeri kyekini kyomusana mungi actually simanyi lwaki abantu bakimanyi sunscreen bazikozesa n'ekiro natural cause atanga it's sunscreen yes you protect your skin from any barrier agenda okujonona I thought I'm protecting my skin from sun no from anything ekisobola ojonona ng'enfuufu osobola okubanga ofumba n'olwo olubugumulugumu obutali meti kugenda mu face yo sunscreen ekikola kyova olaba olina ojja applyinga n'ekiro wokimanyi sunscreen bajja applyinga ne ku mubiri gwonna. It's not only yes, not only yes, it's not only a face. Waliwo products nga zino nga muno mulimu sunscreen nga lotion nenge ina mu sunscreen. Yes, so ng'ogikosa ku mubiri gwonna kyovola sunscreen era bwe tuba tugikozesa eyo when you apply ng'obeera bwoti pakeni otegeera you apply like this yes from the face what paka wanino mu bulago n'ogi applyinga ne ku mikono but ne lotions ennaku zino bazikola nga ziri mu sunscreen kumanga Uganda omusana mungi ne uba nkuba esobola okutonya ku Monday ku Tuesday n'etatonya kituufu okitegeera naye ne weeba nkuba you have to use a sunscreen actually sunscreen a glowing sun ne skin neerabika bulungi noba ng'oglowing yeah noba ng'oglowing nga olabika bulungi kati simanyi abantu sunscreen sun okay musana but bwakuba byonna tebablistinga naye woogenda n'ogugolinga n'obuuza sunscreen kyekola bakulaga buli kimu sunscreen kyeprotectinga kati Ani mbuuliza oli nzize wa Ani njagala kulabika nga Ani package gyengula bwe mba nga ndi muddugavu naye nga njagala kulabika nga Ani package gyengula njigula nga package nga ya mwezi ya mwaka oba nzijja nga nona buli wiiki no ebizigo bayira bitwala n'emyezi egiwera enaku 6 ng'okyali ku bizigo byokka bitwala emyezi egiwera enaku 6 kati bino just naleseeko nga olaba sample naye tulina malato omunene asinga ne wano nga munene nnyo asinga ne wano kyekimu ne black soap ekintu ekiyinza obutalwawo nnyo abeera scrub nti ye scrub engeri you have to exfoliate like nga 2 times in a week ye scrub alwawo ayangu okugwawo ayinza otwala nga like a month nga weddewo naye ekizigo akantu kokwatako kati
this thing okalaba kyova nagambye nkozesa products ezange zennyini kana akantu mbadde nako emyezi kati guno gwakutaano mwezi gwakutaano yes kuba natandika nakasumulamu gwakubiri ntwakamaliza akalulu kati ani okwatako kati ni bwoti kati ani ebintu byotunda nga birwawo okuggwamu abantu banakoma audio kuno n'ebirala abantu sebawabuwi kisinza mu size omuntu gyafunye kati kano kasobola otwala omwezi nga gumu naye oli waba alina ssente asobola otwala ekintu ekinene bwekiti kyekinajja omutwalisa emyezi egiwera naye kati atutte kano tasobola kubanga yenkana kyekimu you see the difference okitegeera yeah so that is why tulina wabanga mulato tubeera ne kana akatini ako omuntu atandikibwako kuba fena fena tetwenkanankana mu nfuna zaffe tetwenkanankana waliwo omuntu agamba nze mpa mulato ow'emitwalo 3 waliwo agamba mpa ow'emitwalo 5 waliwo agamba mpa ow'emitwalo 8 ow'emitwalo 8 ajja kuba ne mulato okubala emyezi 6 naye era omuntu asobola kubanga package yonna gyatuta ebintu byenkanakana this is a serum kati kano ka serum tosobola sukka wiiki 2 ng'okalina okitegeera kati kasobola kuba nkajjidde ku package yo nga ono akyalimu ng'ate serum eweddemu kati ng'odda ng'ogula serum that is how we work singa ngula package yange neggwawo oba kalenga ekyaliwo nentravalinga nengendo oba US oba London oba Canada oba Kenya oba wa nsobola okusigaza contact yo nompeereza package eyo yennyini we deliver everywhere you deliver everywhere gonkonako bukonyi nomanya nti tugenda kwogera ku WhatsApp nongamba wakuba kyoba olina okukola kuddamu kunzijukiza kuba abantu baba bangi noddamu nonjukiza nongamba skin yange bweti ne bweti ne bweti andi bino ebintu byetaaga consistency oba ekifaananyi yes omusindika ekifaananyi nomugamba kati skin yange eri bweti naye nkoze ntya nomugamba okay this is written nti okay katukeze omujjukidde waliwo ba clients abo tubeera nabo ng'obadde naye ebbanga ngosobola omujjukira naye waliwo omuntu azze nga yazze katugeze yajja mu January naddamu nakulako package mu Gwokusatu ekituufu wamwerabira just send your picture ne tulaba skin yo ne tukuwa products zobadde okozesa oba waliwo nagamba kagundi kano kankolera nnyo luli okitegeera aliwo omuntu agamba kana kati kana akantu bakateeka wano wansi w'amaaso yes bakateeka wano wansi w'amaaso naye kalina age wansi w'amaaso ako ne kakolako ki waliwo abantu abatuuka otandika ng'oyingidde emyaka nga katugeza 3 oba okutandika n'emyaka 25 waliwo ebintu ebimu bye tulina okukozesa mu mubiri nga n'oba tonnafuna kintu ekyo ng'olina okubikozesa like supplements kati scrub ono taliiko nti omubiri gw'omuntu type bweti okitegeera so ne kano abantu abalina eyebags wano eno eyebags gegana bintu ng'omuntu atandise okukula nabeera n'oguntu wano eno oguzimbye kati just olwolinga bulolinzi bwoti ne wesanga akantu katandise okuvaawo in just 2 weeks oba ofunye difference neguvaawo ekintu ekyo ne kivaawo naye kigenda ku bantu ba myaka between 30 35 40 okweyongera waggulu era tulina actually packages ez'emyaka egyenjawulo package ne woba mweru naye ng'olina emyaka 2 tukwa package yemu n'omuntu omweru w'emyaka 4 ani kati abo ogenda kumanya emyaka gy'abantu abo emituufu of course naye omuntu osobola era okumulaba kuba omuntu abaana tagambye of course kati gwe nalaba omuntu amalina okugamba ani nina emyaka 4 naye package kikyo gy'oyinza okumpa of course abantu boogera emyaka nga sigoogi babuuziza anti kati kuba really people do not and do not want especially ladies don't want to talk about do not want to talk about their ages like seriously I don't know why oli agenda kujjanga ina emyaka 4 omubuuzi how old are you I'm 25 oba omulaba balina obuntu nti obwenjawulo obuyikayika. Let me give you an example. Someone aging akakwano obumenya bajja kuyomba bajja tandika okwetunuulira wano batandika okugyawo obuntu nga bwoseka wano nfuna enkanyanya. I am telling you naye ate by the way bajja tandika okwetunuulira waliwo n'ebintu ennaku zino nga omuntu wa myaka 4 naye ng'aganya butagifaanana kati awo wenyine soka ontumulireko ku bantu ba mirundi nga 3 soka otumireko ku ba house managers soka batumireko ba house managers bana tubatumiddeko nnyo. You guys mwebale kola abantu mwena bambi abefiiriza ne muleka Uganda. Uganda by the way is a beautiful country to live in. Kasitobera actually n'akasente obadde kimanyi Uganda nnungi nnyo okubeeramu kasitobera ne ssente.